njagala kwogerako n'abasajja mikwano gyange emirungi mugamba mutya kansubire muli bulungi. Abasajja ebiseera ebisinga mulowooza nti omukazi okumuwangula oba okumufunza n'afuuka wuwo oyina kumuwa ssente. Kituufu, omukazi oyina kumuwa, naye bw'oyitiriza okulirayinga nnyo ku ssente ne weerabira parts endala ezikola amakulu mu relationship oba mu omukwano gugenda kulema. Bagenda kulyako ssente bakkalize oggwewo osigale ng'oli sseke. Obulungi bw'omusajja mbumpale mbuhandisaamu bw'alina okuba ng'awa. Kituufu, omusajja agaba awooma, omusajja agaba alabika bulungi, omusajja agaba atunula bulungi. Naye wali otegedde kuba wali obaddekawo ne weebuuza birala ki ebirinza okuleetera omukazi okubeera nange singa ssente ziba teziriiwo. Ssente mugenyi ffenna tukimanyi, leero weeri enkya teriiwo. Ssente ekkubo litambula teriggwaayo. Ojja kuba okyagoba ekkubo eryo ogende oseetuka oveko ku kkubo katini kasente kagende, okitegeera. Naye biki ebyo muno byasobola okutulya n'agamba yadde talina kaŋŋume naye. Abakazi ebimu ku bintu bye tunoonya mu basajja, nze kanjogerera abakyala. Ekisooka, kubeera ng'olabika bulungi. Okulabika obulungi, I'm not talking about beauty. Nti olina kubeera beautiful, oba olina kubeera handsome, like as in you look so good, like olinga model. I'm not talking about that. I'm talking about okwefaako. Abasajja temwefaako. Omanyi kye bayita obuteefaako. Just because olina ssente tekitegeeza nti ogenda kujja onsinkane nga olina otunulanga bw'oyagala. Ng'onswaza n'okunswaza otambula naawe. Yadde muwoza nti waba akuswaza oyagala waaki bannange. Waliwo omuntu ajja naawe n'omutuuya n'amaaso n'agakuluma n'oga kati ono mutandikire ddala ddala amazima Katonda mugulu nga yenna alabika bubi, nga yenna atunula bubi, nga yenna tawa amaanyi, n'oguma naye nga kwogumira tolabawo. Nga wogumira tolabawo munywanyi. So basajja mwefeeko, groom yourself, sala enviiri. Wenna obubiri bukugize, wena manyi enviiri nga bulinga babuyita batya bunene obuviiri obukulanda ku mutwe. Obwo obuviiri tobusanirira, tokola ki mbukubanga oyina ssente. Bannange, omukazi ogenda mutukako ng'endabika yonna yonna yamwonoonye, ekiwoomya omusajja ndabika. Labika bulungi. Kati ebimu ku biwoomya abasajja kambi kugambe ne bakugamba nti bannange oyo musajja awooma. Ekisooka kwe kuba ng'olabika bulungi. Ffe abakazi okubeera nga tuyima tulina okubeera tuli stimulated mu bwongo. Kasita nkutunuulira obwongo bwange ne bukkuba oba ne mpulira ng'onkubye, bane mpulira ng'ondabikira bulungi, ne bw'onsembera bw'oti ng'owunya bulungi nja kusanyuka. Ebyo byonna biri mu kweyonja. Weeyonje, labika bulungi, wunya bulungi, yambala onyume. Teweetaaga kubeera mulungi nti n'akayinda akalungi, nina feesi ennungi, yadde n'ebyo nabyo weebiri. Naye si kye kintu ennyo kye tukulembeza. Omukazi alina okwefaako ennyo mu bulungi, naye gwe weefeeko olabike bulungi. Mukitegeera, si kubeera nti oli beautiful, kanjogere na kigambo beautiful, si kubeera nti oli beautiful. Ate temuncorrecting kati nkimu mujja kuba senga omusajja abeera handsome. I'm not even talking about handsome. I'm talking about that beauty. So I'm not talking about the beauty. I'm talking about endabika y'omuntu ennungi. Someone who can groom themselves asobola osala akaviiri n'akasigamu otuzigo you groom yourself. Emimwa gyonna gy'atise tosobola addegamba nti banaekanguleyo ka vaseline. Saawa zino oba olaba vidiyo eno nsaba okwate ku mimwa gyo ogiwulire bw'ogiwulikika kyokka oyagala kunywegera muntu. Gy'atise gyonna gikalabula. Ogenda okunywegera omuwala n'agira bw'ati. N'ogamba si kitegeera lwaki mukazi wange bwe ngenda omunywegera singa ng'ajjawo emimwa gwe w'oba wetunuulira ogambe singa mbadde nze tuna mu ndabirwamu nga nze mukazi oyo nandibadde neegomba okunywegera emimwa gyange. Akazigo tekalina kikakuggyako, w'osiga akazigo ku mimwa tofuuka musiyazi. Mulekerawo okuloboza nti omusajja eyeefaako n'anyirira n'ayambala bulungi n'anyuma mbu oyo musiyazi. Tekikufuula musiyazi okunyirira. Gwe basajja banno tebakwasa ensaalwa ng'omulaba ayambadde n'anyuma. Naye because nina ssente wena teweefiirayo, engoye tomanyi zimaakinga, n'okwata jiini n'ogiteekako ekisaati ekikumba nga kirawo tekifaanagana, n'oteekako ebigatto nga wamma byonna wonna ng'okurashinze. Muyige okwambala okunyuma, ate muyige okwefaako. Bw'omaliriza ozeeko eky'okugaba. Awo ojja kuwoomera omukyala. Naye bw'onaakulembeza akasente gwe n'ogamba nze kasita nina ssente zange, Yesu ajja kubeera naawe. Naye weewalanga nnyo omuntu okwagalako ssente, kubanga ssente nkugambye mugenyi. Bw'enaagenda nti tajja kusigala, ate kati aba ki ekikyamukwatiddewo? Ekimukwatiddewo oba ekimulemesezaawo ssaawa zino okuba nti waali kasente. Kaakati akasente tokyakamuwa, tekakyajja. Kati olowooza aba agenda kukola atya?
nti agenda sigala nga alina hopes nti munaye sente zijja kujja kangumiikirize oba munange omuntu ono mwagala takwagala. So mwefeeko, okwefaako si kwa bakyala bokka. Emimwa gikwatise gula ka vaseline sigako ku mimwa gyo gitereere nawe nga bw'ogiyisaako owulira nti yes giwooma giwulikika bulungi omuntu asobola oginywegera. Temumanyi kusenya amanyo gona gaguba gona galabika bubi. Nange mumalamu amaanyi bantu bange mumalamu amaanyi. Weefeeko, we live once. Nyirira labika bulungi oba wakulira eyo nga ebigere byonna enjala baazire teziriimu. Weerabirire tekitegeeza nti oba baazire katoli okotambula ng'ekibaata. Tambula bulungi. Muno naawe akulengera agambe yuuyo omusajja wange si kubeera nga agamba ali awo bba wange ali awo. Mumulowooza abakazi bokka muno bwe baswaza waliwo n'abasajja ng'oswaza. Bannange ng'ate bwe tuvaawo ku nneeyisaayo ng'olemwa. Bw'ogenda okulya emmere oginyikamu bunnyisa engalo zonna. Okitegeera olina engeri gy'odiipinga engalo mu mmere n'olyoka okomba engalo n'olyoka okwegamba omuntu katugambe mwabadde ne ka programu k'omuntu mugenda kwepimpira namugaa kamusooke mugendeko wamma naakimulye kubanga akazanyo kanyuma nnyo ng'oli mukkufu. Emmana tewooma ng'enjala ennuma oba omukira tegumpoomera ng'enjala ennuma. Kitegeeza ogenda sooka kulya. Katugenza okulya nzize enkwesunze nkwetegekedde oli mu mmere ogisoma oggola bw'oti nga bwe nkutunuulidde appetite yange yonna gye mba nze naye egenda kuggwaawo. Ntandika okuba nga mpulira sikyayagala yadde ebyokulowooza okwegatta naawe mpulire nga bintamye nga biweddeko nga bimpeddeko. Okimanyi ekyo oba tokimanyi? So sometimes mulina okukitegeera oba olina okukitegeera gwe ng'omuntu nti omukwano gunyuma naye omukwano gunyuma ng'omuntu gw'oli naye munnange akwagala ate nga naawe omwagala ng'omulabikira bulungi nga ne bw'atuula butuuzi kumpi naawe awulira emirembe nga takwesittala. Akasente tukaagala naye tekagenda kumpoomera ng'omuntu gwentudde naye gwenkalya naye oba gwenkajjako mukweka mwongere ne muwoza nti omukazi asobola kunnyanjula mu mikwano gye. Omuswaza akwagala kituufu akwagala omutima gukwagala naye ate abamu babagamba nako nagamba naye enviiri bwezisanirako kale oba tosobola zisanirako zisaleko enjala nga zirabika bubi zisaleko nga wa tewagala kugambako onyiiga bunyiizi wonna enjala n'ogenda okugendayo nga zonna zigubye kwagamba ne bw'aba akanjula mu mikwano gye n'oteekayo omukono bali ne balaba enjala ne bagamba maama alinga akola mu kasasiro kubanga oli makanika kubanga oli kiyambala gloves womala enjala zisaleko. Be clean, be smart. Mwefeeko bantu bange. Byange nsigadde nzesenga 3 to 5 6 mbagala nnyo. Mubeera bulungi temujjanga okwo. Yeah.